Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero nzize nammwe abakyala njagadde mbawe ku ddagala lino, ddagala lya kuwoomesa ddungi nnyo. Beera ng'olitunuulira, beera ng'olikola. Funa eddagala lye bayita akawulira kalungi nnyo, beera ng'okateeka ebbali awo. Nkusaba ofune kanyeebwa, funa kanyeebwa ne kanyeebwa mulungi nnyo naye muteeke ebbali awo. Ofune ne kayayaana naye muteeke ebbali awo. Eddagala eryo biri ebikolo bisatu: akawulira, kanyeebwa ne kayayaana. Bikolo bisatu ebyo. Nkusaba oteeka amazzi mu kantu. Funa akabakuli teekamu amazzi, beera ng'oyengeramu eddagala eryo. Akawulira ako salako katini, beera ng'okateekamu, kanyigenyige kasekulesekule kateeke mu ddagala eryo. Kati beera ng'oliyengera wamu. Bw'omala oddiyenga beera ng'olisengejje bulungi luggwemu obukyafu. Bw'omala teeka amazzi ago mu kantu, beera ng'otawaaza eddagala eryo. Tawaaza eddagala eryo ng'amazzi ogayingiza munda. Kigenda kubeera ddala kirungi nnyo. Beera ng'olitawaaza olunaku, osobola okutawaaza emirundi 2 ku 3, naye ng'omulundi ogusembayo 1 nga munaatera okubeera mwenna n'oyo omwami nga munaatera okwebaka. Eddagala eryo bw'obeera olitawaaza osobola okwogera kye bayita okulaamiriza. Osobola okugamba nti mwami wange njagala oyayaanire yange yokka. Okitegeera, gyogere mu lulimi lwennyini Oluganda. Ogambe nti mwami wange njagala obeere ng'oyayaanira ma yange yokka. Njagala obeere ng'owulira buwoomi bwa na yange yokka. Bw'otyo bw'oba oyogera kwegamba abeere ng'awulira buwoomi bwa nayo bwokka nga wagenda ebbali ng'awulira eyaaza abalala teziwooma. Eddagala eryo beera litawaaze ng'oliddiŋŋaana. Likola olwaleero n'enkya naluli naddala gwe omukyala omufumbo kijja kuba kikuyambako. Omwami oyo ajja kwongera okubeera nga yayaanira bintu byo byokka. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere nga ndibawa nalyo. Bw'otategedde osobola okujja n'ombuuza ku WhatsApp namba yange. WhatsApp namba eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.